Mubulamu bannange. Stage ogisanze otya? Because nze ndi performer, sinza kusanga ku stage buzibu bwonna. Kubanga ndi performer, ndi muyimbi, ndi everything mu art. Saatomera ntomere. Music industry samutomera butomezi. Okay. Abantu babadde ebweru nga bangi bayitirivu n'engumi n'ekwajja. Omukono gubadde mungi nnyo, kino kitegeeza kyeri naddala abantu nga Papa Misa Kisemakula. Ekintu ekitegeeza kinene nnyo kubanga ffe nga band music, abantu basinga bagamba nti band music si wamaanyi. Ne band music, ye band yafuga music wa Uganda. Without band music, there is no music in Uganda. Kubanga omulimba nze saawa eno tusaanandika okwimba 2002 naye saawa eno bakyasobola okungula $5,000,000 ku $10,000,000. Kitegeeza band music wamaanyi tuyimba ennyimba ezitagwako tumala gayimbayimba ng'abantu. Kino nasooka kiraba ku show yange, nze nasooka mu bayimbi ba bandi, nze nasooka okuba Serena. Nzizemu kiraba ku Papa Message ate nga muyimbi wa bandi batugamba nga temusobola kuba Serena nengakangezeeko. So kuno gwomuntu gwezzemu okulaba nga band music akikubye netugoba. Ebize mu industry bingi nnyo naye tetubalabako nga muvaayo ne mubako bimwogera. Abantu batandise okukola associations bazidduseemu federations. Ebigenda mu industry obirabanga gwe? Mbiraba bulungi nnyo naye kyetaaga music egenda mu maaso. Saagala kubeera nga Rwanda soba kubanga nze kitwala music mu maaso kye mba mpagira. Bwe tubeera nga federation egenda kutwala music wa Uganda mu maaso kuba tino omwana wange kubanga ffe tukwadde mu music, you understand? Bw'obanga omwana wange kusasa ajja kufuna mu music mpagira ekigenda mu maaso kyonna ekikwasaganya nga kikutwala music mu maaso nkiwagira. But association nga Uwuma yaliwo naye nga temugyetabaamu naye kino ekintu mukyetabyemu nnyo ng'ate Uwuma ye yasookawo kiki kyemugobako? Tukyetabyemu kubanga twetaaga music kugenda mu maaso kuba nti omuyimbi wa wano kayimba shosho nyingi nnyo kubanga naye asobola okufuna mu music we. Essaawa eno omwana wa Kafeero singa bino byali byatandika dda omwana wa Kafeero yandibadde alya ku music wa taata we naye wabanga esanta sawo osanga omwana wa Kafeero nga tali bulungi oba omwana wa Sebatta omwana wa Basudde. Kitegeeza ki nti music gye tuba tutambula bolongoto katwetaaga music okubeera nga n'omwana wange asobola okula ku music wange. Nze Kusasira Catherine nga nsobola okutwala ennyimba zange mu bank nemba nga nsobola okwewola ssente oba omuyimbi yenna tekyekutagisa kuba kikweyimirira nga music wasobola okweyimirira. Olinga agamba nti nno bino byonna ebizibu okubitwala nti nno bibatuukako nga mu abayimbi ennyumba bagitutte biva mu nsonga bwe ziti? Abayimbi ba Uganda baavu sagamba twale nti bagavu katwetaaga music kyetwatandisewo kya federation kigenda gaggawaza buli muyimbi okuva ku muyimbi atandika paka ne bagamba nti mwabeeyavuwaza because sente muzikola. Tombuuza bitakwatagana kubanga tweyavuwaza tutya nigola bali obubi ennyenye bagamba nti no sente muzifuna nga mbuuza ebintu ebigana mbango tweyavuwaza tutya nimuyimbi gola banga talina nnyumba oba okitegeera njagala okulaga nti kyetutambulirako essaawa ne twagala okukola kyakubeera nti federation etwala music wa Uganda mu maaso nga buli muyimbi omwana atandika asobola okufuna mu music we kyetufuna kitono. Okay. Wemugamba nti federation abayimbi abamu bagamba mwalonzeemu bwe mwayingiza mu federation abandemu basuula ettale. Ekintu kya federation kyogeredde wakyamu mbadde njaga tubize ku bintu bya Misa Papa Semakula ngeri gyakubye mu show. Papa Misa Kisemakula okuba nti nno omukulu najjuza Serena tugambe nti nno naawe katoli mu nteekateeka olina ogenda tuwayo kasho Serena nagikubadda tujagala ey'okubiri njagala kati kuba walala oyagala kuba njagala lugogo kati Serena nagikuba tona kyonyumiza ku Serena kyenzemu okulaba ku research kyekyali ku Kusasira era neebaza okuba nti abantu bazina bagera band music kubagamba nti yagwa nga band music wato bwakikubye tukyebaliza Katonda. Ogenda lugogo mama? Lugogo nsobolawo, why not? Nsobola okubira essaawa 2 ku stage. Yes. Ng'ate abamu bali mu bakisibawe bakijjayo. Njagala nkubuulire bagamba nti old is gold okitegeera kakati Kusasira bwekuba okulimba lero nyimbi oluyimba lwa switi wange mulabye audience mwebadde kitegeeza old is what gold. Omwana wali omuleese mu kuyimba aliwa omwana ali mu bitabo asoma mwana muto she's 16 years tomweta muntu mukulu ajja kuyimba ku time ye abadde ogamba mwana ajja kuyimba ku time ye akyasawa nakyali mu bitabo. Yes, mami.